Essula ya 36. Naawe omwana w'omuntu, lagula ensozi za Isirayiri oyogere nti, mu ensozi za Isirayiri muwulire ekigambo kya Mukama. Bw'ati bw'ayogera Mukama Katonda nti, kubanga omulaba aboogeddeko nti, nyeenya, era nti ebifo ebigulumivu eby'edda byaffe tubiridde. Kale lagula oyogere nti, bw'ati bw'ayogera Mukama Katonda nti, kubanga babalekesezaawo era babalidde enjuuyi zonna, amawanga agafisseewo gabalye, era musituliddwa mu mimwa gy'aboogezi ne mu bigambo ebibi eby'abantu. Kale, mmwe ensozi za Isirayiri, muwulire ekigambo kya Mukama Katonda. Bw'ati Mukama Katonda bw'agamba ensozi n'obusozi, ensalosalo n'ebiwonvu, amatongo agazika n'ebibuga ebyalekebwawo, ebifuuse omuyiggo n'ekyokusekererwa eri amawanga agafisseewo ageetoolodde. Mukama Katonda kyava ayogera bw'ati nti, mazima njogeredde mu muliro ogw'obuggya bwange eri amawanga agafisseewo n'eri Edomu yonna abeeteekeddewo ensi yange okugirya, omutima gwabwe gwonna nga gusanyuse, emmeeme yaabwe ng'eriko ekyejo, okugisuula okuba omuyiggo. Kale lagula eby'ensi ya Isirayiri ogambe ensozi n'obusozi, ensalosalo n'ebiwonvu nti, bw'ati bw'ayogera Mukama Katonda nti, laba, njogezezza obuggya bwange n'ekiruyi kyange, kubanga mwabangako ensonyi ez'abamawanga. Mukama Katonda kyava ayogera bw'ati nti, nyimusizza omukono gwange nga njogera nti, mazima abamawanga agabeetoolodde, abo be balibaako ensonyi zaabwe. Naye mmwe, ayi ensozi za Isirayiri, mulisuula amatabi gammwe ne mubalira abantu bange Isirayiri ebibala byammwe, kubanga banaatera okujja. Kubanga laba, nze ndi ku lwammwe era ndikyukira gye muli, nammwe mulirimibwa, mulisigibwa. Era ndyaliza abantu ku mmwe, ennyumba yonna eya Isirayiri yonna bwe yenkana, n'ebibuga birituulwamu n'amatongo galizimbibwa. Era ndyaza ku mmwe abantu n'ensolo, era balyeyongera balizaala, era ndibawa okutuulwako nga mumaze okuba bwe mutyo, era ndibakola bulungi okusinga bwe nakola mu kusooka kwammwe. Kale mulimanya nga nze Mukama. Weewaawo nditambuliza ku mmwe abantu bange Isirayiri, era balikulya, naawe oliba busika bwabwe, so tolibafiirisa nate abaana okuva leero. Bw'ati bw'ayogera Mukama Katonda nti, kubanga babagamba nti, ggwe ensi oli muli w'abantu, era wafiisizanga eggwanga lyo, ky'oliva olema okulya abantu nate, so tolifiisiza nate eggwanga lyo, bw'ayogera Mukama Katonda, so sirikuganya nate okuwulira ensonyi z'abamawanga, so tolibaako nate kuvumibwa kw'abantu, so tolyesittaza nate ggwanga lyo, bw'ayogera Mukama Katonda. Era nate ekigambo kya Mukama ne kinjijira nga kyogera nti, omwana w'omuntu, ennyumba ya Isirayiri bwe baatuulanga mu nsi yaabwe, baagyonoona olw'ekkubo lyabwe n'olw'ebikolwa byabwe. Ekkubo lyabwe mu maaso gange lyabanga ng'obutali bulongoofu bwa mukazi mu kweyawula kwe. Kyennava mbafukako ekiruyi kyange olw'omusaayi, bo gwe baali bafuse ku nsi, era kubanga baali bagyonoonye n'ebifaananyi byabwe. Ne mbasaasaanyiza mu mawanga ne bataataaganira mu nsi nnyingi, nabasalira omusango ng'ekkubo lyabwe bwe lyali era ng'ebikolwa byabwe bwe byali. Awo bwe baatuuka mu mawanga gye baagenda ne bavumisa erinnya lyange ettukuvu, kubanga abantu baaboogerangako nti, bano bantu ba Mukama era bavudde mu nsi ye. Naye ne nsaasira erinnya lyange ettukuvu ennyumba ya Isirayiri lye baali bavumisizza mu mawanga gye baagenda. Kale gamba ennyumba ya Isirayiri nti, bw'ati bw'ayogera Mukama Katonda nti, sikola kino ku lwammwe, ayi ennyumba ya Isirayiri, naye ku lw'erinnya lyange ettukuvu lye muvumisizza mu mawanga gye mwagenda. Era nditukuza erinnya lyange ekkulu eryavumisibwa mu mawanga, mmwe lye muvumisizza wakati mu go. Kale amawanga galimanya nga nze Mukama, bw'ayogera Mukama Katonda, bwe nditukuzibwa mu mmwe mu maaso gaabwe. Kubanga ndibaggya mu mawanga, ne mbakuŋŋaanya okubaggya mu nsi zonna, ne mbayingiza mu nsi yammwe mmwe. Era ndibamansirako amazzi amalungi, era muliba balongoofu. Ndibalongoosa mu mpitamu byammwe yonna ne mu bifaananyi byammwe byonna. Era ndibawa n'omutima omuggya, ne nteeka omwoyo omuggya munda mu mmwe, era ndiggya omutima ogw'ejjinja mu mubiri gwammwe, ne mbawa omutima ogw'ennyama. Era nditeeka omwoyo gwange munda mu mmwe,
ne mbatambuliza mu mateeka gange, era mulikwata emisango gyange ne mugikola. Awo munaabeeranga mu nsi gye nawa bajjajjammwe, nammwe munaabanga bantu bange, nange naabanga Katonda wammwe. Era ndibawonya mu butali bulongoofu bwammwe bwonna, era ndiyita eŋŋaano ne njaaza, so siribaleetako njala. Era ndyaza ebibala eby'emiti n'ekyengera eky'omu nnimiro, mulemenga okuweebwa nate ekivume eky'enjala mu mawanga. Kale ne mulyoka mujjukira amakubo gammwe amabi n'ebikolwa byammwe ebitali birungi, kale mulyetamwa mu maaso gammwe mmwe olw'obutali butuukirivu bwammwe n'olw'emizizo gyammwe. Sikola kino ku lwammwe, bw'ayogera Mukama Katonda, mukimanye, mukwatirwe ensonyi amakubo gammwe, muswale, aye ennyumba ya Isirayiri. Bw'ati bw'ayogera Mukama Katonda nti, ku lunaku lwe ndibanaalizaako obutali butuukirivu bwammwe bwonna, ndituuza abantu mu bibuga n'amatongo galizimbibwa, n'ensi eyalekebwangawo eririmibwa, naye yabanga nsiko mu maaso gaabo bonna abayitawo. Kale balyogera nti ensi eno eyalekebwangawo efuuse ng'olusuku Adeni, n'ebibuga ebyazika ebyalekebwawo ebyagwa bikoleddwako enkomera, abantu ne babituulamu. Kale amawanga agasigadde okubeetooloola ne galyoka gamanya nga nze Mukama nzimbye ebifo ebyagwa n'ensimba ekyo ekyalekebwawo. Mukama nkyogedde, nange ndikikola. Bw'ati bw'ayogera Mukama Katonda nti, era njagala ennyumba ya Isirayiri okumbuuza ng'ekyo okukibakolera, ndibongerako abantu ng'ekisibo ekya ssaddaaka, ng'ekisibo ekya Yerusaalemi mu mbaga zaakyo ezaalagirwa. Ebibuga ebyazika bwe birijjula bwe biti ebisibo eby'abantu, kale balimanya nga nze Mukama.